Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi waffe obulungi ku lutimbe Gagadde 3ABN tukwaniriza nate mu program Julira Mukama. Tuli ba mukisa kubanga Mukama abadde mwesigwa gye tuli atukumye nga tuli balamu era atukoledde ebirungi ebitenkanika. Twebaza Mukama Katonda waffe obutatwabuli. Yonna gye tuyitireeyo tutambulira mu mmoroka kwegamba tutambuza ebigere tuyitwako ebidduka amagaali ebintu bingi nnyo naye Mukama n'atutangira akabi ne tubeera balamu okutuusa kaakano agwanye agulumizibwe emirembe n'emirembe. Program Julira Mukama omwanjuzi wo Dembe Habat era mu studios olunaku olwaleero tuli ba mukisa nate okomyawo omusumba Yobu. Omusumba Yobu lamusa kuba tulaba tubaanirizaako era tubalamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebali kwekuumira ku lutimbe Gagadde 3ABN. Mukama abawe omukisa. Omukisa gwa Katonda guba mulungi nnyo era agambye nti nno gwe omukisa gwa Katonda gugaggawaza awatali buyinike. Njagala tusome ekyawandiikibwa wano Zabuli essula eya 30 olunyiriri olusooka agamba naakugulumizanga ayi Mukama kubanga ontaasizza n'otoleka balabe bange kunneeyagalirako. Agulumizibwe omutonzi w'eggulu n'ensi. Mu kaseera kano nga tugenda okutandika tusobole okukwata ebiseera tuweereyo okusaba. Katusabe. Nja kusaba wewombeke tuweeyo okusaba. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tweyanziza nnyo tweyanzeege n'olwaleero bw'otuwadde omukisa okuddamu okuwa obujulizi oba obujulirwa ku ggwe ebiki by'otukoledde. Kyeva tusaba kitaffe okutuwa omukisa mu bye tugenda okwogera ate n'abagenda obbiwuliriza. Betuyambe kitaffe era byamba abaddu bo n'abazaana bo abayita mu maggwa ne mu matovu abayita mu kusoomoozebwa. Bibayamba ate nabo Katonda ffe okutegeera. Tweyongere kitaffe okusanyukira mu bonaakomawo osanga ekibiina kinene nga tukulindiridde era otutwale mu bwakabaka bw'obugenda okujja. Tukusabe nga twegayira okutya mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Agamba ebigambo by'akamwa kaffe n'okufumitiriza kw'emitima gyaffe bikkirizibwe mu maaso go. Amiina. Tovaawo. Amiina. Tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tudde n'obujulizi obwa mwami Yobu Kimbugwe. Amiina. Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ak'okuwummula oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN olutimbe Gagadde. Era nga tugenda mu maaso n'obujulizi omwami Yobu Musumba eyeewaayo okuweereza Mukama tuli naye wano mu studio za 3ABN. Yesewo. Musumba Yobu. Wanjitali. Nzijukira
omulundi ogwasembayo watulaga Mukama Katonda gye yakujja weewaawo n'erinnya eryakutuumibwa gye lyava ne tulaba kitaawo omusajja yayagala Katonda ennyo ne yeesogga ekkanisa okukamala n'afuuka omulunzi n'abafuula abalunzi n'atulunza n'okyawa obulunzi n'embukyawa ng'oyaayaanira ekigambo kya Katonda kumbe ngenda okubeerera omulunzi n'ova mu bulunzi n'anfula omusumba era wasembayo omulundi ogwo ng'otunnyonnyola engeri gye wali owangudde esebo akuwadde omwaka mulamba grace period genda ofumiitirize ku bintu bino olabikanga byakuguddeko bugwi eddiini eno olabika wakyamuukiridde naye kati nkuwadde mwaka sooka obirowoozeeko naye bw'olemerayo wano nja kuba nkuzaalukuse kyekigambo ekituufu kye yakozesa awo wennyini njagala we tuba tutandikira neyanza nnyo neyanza egi esebo ekituufu kiri nti Katonda tusobola omuwa omukisa n'atuwa omukisa bw'amala okutuwa omukisa ne tuguyita ekikolimo omukisa mu mikono gy'omusiru kiba kikolimo Mukama osobola omusaba omukisa akuwa omulimu n'ofuna omulimu ne wayitawo emyaka 2 ne kifuuka ekirimu kyava agamba nti nkuweerera amagezi okugula gyendi zaabe yalongoosebwa mu muliro osiige ku maaso olabe Mwoyo Mutukuvu okuluŋŋamya nti oluusi oyinza okusaba ekintu Mukama n'akikuwa bangi abasabye abakyala Mukama n'abawa abakyala ne batalaba bakyala ne balaba nga setaani kumbe baleka abakyala batuufu muzeeyi yasaba nnyo Katonda amuwa omwana bw'amala omutuuma erinnya Yobu afuuka omuweereza omwana n'akyuka n'afuuka omuweereza wa Mukama muzeeyi n'agoba omwana mu kika mu kifo ky'okuddayo yeebaze Mukama weebalayi Katonda wange yagoba ebintu bizibu era njagala nkubuulire muganda wange Dembe Albert n'abo abatulaba muzeeyi ampa grace period ya mwaka mulamba okumpeerera okumala omwaka mulamba era yaŋŋamba ekintu ate kyali kimanyiddwa ne baganda bange nditeekeddwa kubeera musika yanjagala nnyo kitange lwaki yanjagala kubanga yanteekateeka mu bulamu bwe bwonna nga nteekeddwa kubeera muweereza era ng'amanyi nti mu buweereza nteekeddwa kumusikira naye nga ye akuteekateekedde obuweereza bw'ayagala mu Angirikaani Church laba enjiri bw'enkwata olw'essaala gye yasaba nange gye saamanya Katonda n'agenda andaga amazima agasukkiridde ag'ekiseera ekyo the present truth bwe nagamuleetera ate nga naye yaliwo n'aŋŋamba nti wane wange Christopher Nakayi nga tosobola byongererawo ebyo kuwadde grace period ya mwaka kankuweerere naye bw'omaliriza gw'omanyira n'ambuuza nga mmaliriza omwaka gwali wa 98 mwezi gwali gwa 11 n'aŋŋamba nti omaliriza okusoma konze ye siniya wane ewedde nti ye ogiyise bulungi weebale nti ye naye kaakati siniya to ogenda gikola otya kubanga oŋŋambye eddiini togivaamu ate nsisobola kuweerera ng'olimu eyo ddiini yabasebenefidde ogenda kukola otya nemuga nti wabula muzeeyi kankubuulire simanyi kyakukola naye nze sigenda kuva mu ddiini eno omwaka ogumu gwe naakamala mu ddiini eno sisobola kugivaamu n'aŋŋamba alina ekintu kye yakozesanga yaŋŋamba nti ebirema birema embwa yalemwa enseko Yobu onnemye nkiddemu nga gwe tomwongera kirala tomuteekerawo nti no ekitono kimala enkoko terina kyenyi yaŋŋamba nti ebirema biremwa embwa yalemwa enseko Yobu onnemye batulabire era okuva olwo nangoba ewuwe ntandika okwekola ki okwetakulira ebigambo bino byanyiiza nnyo abantu era abantu ne bankwatirwako ekisa yasinze nnyo okunkwatirwako ekisa yali kojjange nampita nantwala ewuwe ekiro kiramba nasula nga mbuulira okuva ssaawa 12 ne ziwera ssaawa 3 ne ziwera ssaawa 4 nanyingiza mu kisenge ky'essaawa 5 6 7 bwe zawera ssaawa 8 ne ndaba amaziga g'omusajja omukulu ng'akaaba amaziga nga gakulukuta ku birevu bwengati ku matama nga ŋŋamba nti Yobu okyali mwana muto okyali mu kisusunku wakayalulu okyali kaana kato kaji kwegamba wakava mu jja akakoko akato tonaba kutuuka kwetakulira eddiini ogyagala nnyo tukiraba naye okusinziira ku ssuubi lye tukuyinaamu sooka ogenda owulize kitabo byagamba akuweerere akumazeeko yunivasite tukuyinamu essuubi ddene famire eno oteekeddwa gisitula bw'onaamaliriza okusoma
olyoka ogende mu ddiini. Olwo Yesu bw'ajja enkya. Naye waliwo omuntu eyali yansomera ekyawandiikibwa yali musumba eyambatiza. Eyabuulira enjiri. Ekyawandiikibwa ekyo nga kiri mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume ssuula ya 5 lwali 29. Nga Petero agamba abasajja abaali naye nga bamukwata bamukuba emigo bamugamba toddamu okwogera ku linnya lya Kristo. Temuddamu lyogerako erinnya eryo. Petero n'agamba nti bannaye kitugwanira okuwuliriza Katonda okusinga okuwuliriza abantu. Ekyo ekyawandiikibwa nga kyakunyigira. Era kojja bwe yakabanga amaziga nga nze musaasira mutima ne ngamba wulira bwangamba okuva ku Katonda nze mpuliriza ebigambo by'omuntu obuntu. Matayo 5. Bikolwa by'abatume egamba nti nno abavumibwa engeri yonna yonna gye bakutulugunya ku lwa Yesu kulw'ekigambo sanyuka jaguza kubanga empeera yonna ennene munaye nga kojja yeebaka ssaawa 9 nga nange neebaka obwakya ku makya nga mbuuza owaayo wasazeewo ki nga nti kojja si gwasuusi ne kitange yanzaala bw'atyo bwe yaŋŋamba. Naye nakomba kwebaza eriibwa sigenda kuva mu ddiini eno. Naye n'awanisa ebiri. N'antana ngamba nti genda zikulya embwa. Olemereddwa ensi. Ne ngamba nti kama mbaya ni mbaya Abaswahili bwe bagamba. Kaakati Yesu gwe nakkiriza oba mpita mu muyaga oba mpita mu ki jangu ombeere sigenda kuva ku kusoma ate sigenda kuva mu ddiini eno. Oba kiki inze siva mu ddiini eno. Omwezeza olw'emisomo gikutta otya okusomozebwa kutandisa okujja tuweeko ku bujulizi bw'okusomozebwa okwo. Ne ntandika okunoonya amasomero g'ensomeramu. Ekituufu kiri nti ne binnemerera n'enzirayo wa kitange ne mugamba njagala mbeere mu pakasi. Nime mwanyi zino nze ssente zona mpanga nsalire mwanyi zino zobadde owa abapakasi bazirime nze nja zirimanga. Yali ayina omusiri gwa bimusa n'ekisubi mwate mu mwenge n'ayisa yali musajja mugagga nnyo ne muganda go ngenda gulima era nakkiriza nga buli taamu ngenda n'ensasulwa n'entwala ku ssomero n'ensoma siniya 2 nga nkola okufiirawo. Soma siniya 2 nenjimaliriza n'ensoma siniya 3 ebintu ne bitagala. Waliwo omusajja wali bamuta Matabaalo n'atandika wawe essomero n'engamba nti nyabule nyanya kaali tandise kangende wa Matabaalo nja kufuna waka programu ngende nkole nentuukayo n'ensoma naye essomero nga lyakatandika nagera okulabanga gye nali nsomera lyali ly'amaanyi nga ndaba ninga ava ku mulamwa era n'enzirayo gye naddi n'ensoma ne mmalako siniya 4. Mu bulumi obw'ekitalo muzeeyi nga ndaba bulungi bwa era amala kuyitayo mu nnimiro bw'ati n'alaba buli kimu kyata nga ndabanga mu pakasi ewuwe. Naye nga gwe wakigumi n'eŋŋamba nze oba kiki ssente nanti aziwa abapakasi. Bw'anaaziwa abapakasi nze n'atazimpa anaaba nkoze bubi. Naye njagala ŋŋambe nti Yobu tewalimye, Yobu tewakoze bulungi oba wakoze byabadde gadimegani azinnyime naye bw'abanga ddala kitange okoze omulimu ogusaanidde era ogutuukiridde azimpe. Neebaza Katonda yakikola. Nampeerera n'ammazaako siniya 4. Bwe yammazaako siniya 4 n'aŋŋamba nti kati ate naawe ovudde gonja embwa weeyotera kati ogenze wali gonja wakalira. Embeera yeeyongedde okusajjuka. Kati n'ayongezaamu giya n'aŋŋamba nti ate kati ne ssente wane wange sikyayina nange nkaddiye ebintu binfuddeko n'omwenge sikyasobola kati noonya n'awalala we weeyiiriza wano tewakyali magezi. Nga tasobola kulaba kiri mu bulamu bwo kubanga era yalowooza nti omyaka egyo 3 oba oli awo neekuba mu ndowooza malala g'abavubuka kamukwatireko bw'anaagira ndowooza ajja kuta yagera okulaba nga ate enfuusi nnyini agandi mwana ono alina akajoogo si wange wano. Omanye ekigambo kyekikola mu bulamu bwaffe gy'okoma okukifuna gy'okoma okuggumira gy'okoma okunywera gy'okoma okusalawo gy'okoma okukkiriza ekiba kikole kibe. Munange yoga ate nakola bulungi mu kubonaabona okwo nakola bulungi bwe namaliriza nga ngenda nga bagamba nti waliwo essomero eritandise lyali liriwo senior 1 mpaka senior 4 baliyita Makukulu primary secondary school nga bakoma ku senior 4 naye nga bagamba nti omwaka ogwo senior 5 ne 6 etandise nga mankole nti aliri mu kigo ngimaze ate mpise bulungi teyasanyuka ye ate bimukwatako ebyo ago tegaba mawulire malungi
yeewunya n'okwewunya lwaki mpise nga ate mbadde mbonaabona ate ne baganda bange ebintu babiraba bulala ndi wagguma olwo nempaka era kati muzeeyi kigamba nenfuuka ekyerererwa naye munnaaye we nagenda ku ssomero eryali litandise mu kigo nga batunyakuliza kisibwe batiga habayi nga wakola bulungi mukama nga mulungi kati obadde osomera kwanze mbadde nsomera awo mbuulire secondary school nti tofaayo kati kiki kyobadde ogamba nti bannaye nzize wano nsaba buyambi siina wadde omunwe gw'ennusu mumpeerere kati obadde oyagala kuweerera otya tukuweereyo sukulu fiizi ovenge waka waliwo ka distance nembaga nti bannaye newaka wala nga newaka waliyo omuliro muganda wange sisobola kubeerayo kubanga olutalo muzeero yali asitudde waka nga sisobola kubeerawo munaye ng'omukyala headmistress nga mpita nga ngamba nti jangu ngenda kubeera nga nkuwa ekisulo kya bwereere emmere eriira bwereere amazzi nywera bwereere osome nemga ekintu kyenina kiri eki ekisinga okusimula abantu oba ekibajjagalaza enviri nga nkibagambye eddiini nze ndi mu Seventh Day Adventist wadde naasomera wano nanzikirizwa nga okuva wano ku ssomero ngende nga wali mu kkanisa yaffe ensabe ku lunaku olwa Saturday abasinga lwe bayita olw'omukaaga onanzikiriza maama nangamba nja kukkiriza amiina oyo ye Katonda Mukama agenze mu maaso go atereza ebifo ebitali bisende sebu Mr. Albert n'abatulaba omukyalo oyo ku ssomero ery'Emakuukulu secondary school nesoma senior 5 nengimaliriza nesoma senior 6 era senior 6 yansaba ekintu eki kusasula sente ezaali registration tino kwegamba zino zibawaayo okulayika nti onaakola ebibuuzo ezo yakugamba ozesasula ezo era nzijukira gyali emitwalo 8 nenoonya emitwalo 8 nenjiwaayo nenkola siniya 6 nempita bulungi amiina akuwadde n'amagezi nga bwe yagawa Danieli Mishairi Azaria ne Anania nfulira essanyu neŋŋamba Mukama nga wakitiibwa naye okuva eno emabega yonna okuyita mu maggwa n'amatovu n'okubonaabona n'okulima n'okukaaba enkuba n'okubonaabona kwonna okuviira eddala emabega gye nayogera nga nsaba Katonda nga muga nti bwe ndiyiga okusoma ŋŋenda kubeera muweerezaawo bwe namala okukyuka nembonyaabonyezebwa nensigala nga nkisaba ti Mukama bw'olinzikiza nensoma nemmaliriza nze ŋŋenda kubeera muweerezaawo nina ekibuuzo kubanga ofuuse ekitangaala ekitangaala ekyo katadde oba kataata wakaasa kati nno bwe mmalirizaawo ekkanisa eyo Masaka nga baleeta waliwo puroguramu eyaliwo ku primary radio nga bagamba nti bane tugenda kubawa hafu basale kupia ti muje musome maze siniya 6 nga nti muje musome nga nninya nga nve Masaka najjayo n'obusente butono nga ntuuka ku primary radio okutandika okusoma njagala kweyongerayo osome ntegere bya Katonda bino mpereza abantu ba Mukama amiina bwe ntuuka ku primary radio obusente bwe nadeeta nasomayo semester yali emu nga bugwawo afu basale gye bampa ate simanya noonye byokulya byokunywa nga binnemerera mwaka olwo gwali gwa kubanga natuula mu 25 sinya 6 26 mu January nali kirika nensoma okuva mu mwezi ndowooza gwali gwa January gwakubiri gwakusatu sente ne zigwawo ne semester ne gwawo ogwokuna nenziri waka nentuula ate kyewunyisa kyekyo sikyaddayo Masaka kubanga nezampeerera mweriyo ttaamu oba semester eyo nali ntunze wanatunda kapolitika natunga kapolitika kale nga nebuuza ate nzirayo nti ewaffe ngambaga nti biganye bwe najjaawo ekirika waliwo omuvubuka yali mukwano gwange bamuta Emma nga Emma apangisa nga tutandika kusoma semester bwe yaggwako Emma yali akola eyo mu kibuga nga noonya we yali akola waliwo we yali atunda amasimu mu dduuka nga kubanga atunda ne airtime nga ntwala nga nteekaawo ntandika okubeera nga kwegamba nkoleraawo omuvuko oyo Emma asabira ku church eyitibwa Bunga Central Church nga atandika kundabiranga mutabani we era teryali busa nga ntandika kukola sente nga muwa amagoba ge kyavamu nga nayampangako ku sente omwaka gwa 26 gwagenda okuggwako nga nfunye sente ate esobola nange okutandikawo ka business awo okwatiramu katono nnyo atulaba ku lutimbe lwa 3ABN obujulizi obubulira waliwo ekikyuka mu bulamu bwo
ebyokukkiriza Yesu Kristo birimu okutoba weewaawo birimu okugezesebwa nnyo birimu okuyaayaana tujja kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tulabe ebyaddirira tovaawo. Lesson Week eno. Mu buufu bw'ekitongole ky'essomero lya Sabbiiti okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelf Goldstein gwe tumanyi obulungi nga edita wa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramu emigundiivu mu lesson y'abakulu. Tukwata ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bibiri anti lesson weggwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesson weggwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program Lesson Week eno buli Friday saa 2 paka saa 3 nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson Week eno yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Omulabi omulungi ayeekuumidde ku lutimbe olwa 3ABN oli wakati mu program Julira Mukama. Tugenda maaso n'obujulizi obwa munnaffe omusumba Yobu Kimbugwe. Wow. Akyasoosotola tovaawo kubanga tutuusa ate awali ekinyusi wogenda okulabira engeri Katonda gy'akozesa abantu abamulemeddeko abamwagadde era abeewaddeyo gy'ali. Wow. Musumba Yobu Wangi taata. Kakati akasente okafunye. Akasente nkafunye. Kati twagala kuyingira mu buweereza. Awo. Obuweereza butandise butya? Butandika butya? Butandikirawo mu senior 6 ogimaze, bugenda ku university, obuweereza butandika butya? Butandika butya? Munnaayi Mukama ndabiryamu ekyo ekiseera kyonna 26. Ansinkanye oyo omuvubuka kubanga waliwo okusaba n'okusiiba. Eyo ekireka Town Church gye nali nsabira. Nga binsobedde we nasaba ne wabeerawo okusaba n'okusiiba ne waga tukuwenezi ne wagera kubeerawo okusaba n'okusiiba ne twambuka ne tusaba ne tusiiba olwamaliriza omuvubuka oyo n'annyamba n'anfunira omulimu. Bwe nakola omulimu n'enfuna akasente nangamba nti naye n'ekino ekifo nkitunda njagala genda South Africa. Ekyo ekifo kye yali akolera ate gwe kye wali omubeerawo. Kati aŋŋamba nti njagala kitunda tufune omuntu akigula konze bannange ema bona atunda wano omuntu gw'onaaleeta oba anaagula wana asobola okunyamba nangamba timunayinze munnaye nkubuulidde njagala genda South Africa gwe siyiye amagezi nentetenkanya obusente bwe nali nkuŋŋaanyiza nenziruka mu kyalo ne mbaako obusente obulala bwe nakuŋŋaanya ne neewola nengula ekifo ekyo. Amiina. Nenyongera okukola omwaka ogwa 2007 nga nsabira olwo makindye nenkola omwaka ogwa 2008 mweje emyaka 3 Mukama nannyamba okubanga nali mmaze okukola sente zintwala ku university okusoma okumaliriza. Era njala okubuulira mweje emyaka 3 nali ndi mu kimu nga nkola ku makya ne kawungeezi okujjako olunaku lumu lwa Sabbiiti lwokka lwe nali sikola naye ennaku esigadde bwe nakolanga nga nsaba nti Mukama bw'anampa ssente ŋŋenda nsoma obuweereza.
bwe mmaliriza bwe nti emyaka egyese ese asaba Mukama ampa ssente oluzifuna n'agula pajero biringa bikoma n'agula ebitumbuwa esebu n'agula engoye esebu n'agula engatto esebu naye gwe ozifunye ozikozesezza ki ekyo kye nasaba edda Mukama kubanga mmanyi gye yali anzizze ate nga namusuubiza nti kasita nnaamaliza bwe nti nja kubeera muweereza nga munnaaye bwe namala ozifuna nga ngamba kati ngenda kukola ntya omusumba gwe nali naleka e Masaka oba eyannyamba okunnakyalinga yali ayitibwa musumba Dionysius Lukyamuzi mwekyo ekiseera yali Kampala B district nga waali nga ye district pastor nga ngendayo nga munaye musumba njagala kuyingira buweereza sente mazo zikola simanyi kwegamba nkole ntya nga ngamba oyagala buweereza mbadde njagala waliwo gye ngenda okukola effort bampiseeka wempe eyo twandigenze ne tukola kino tubeera nga tubeera ffenna mu buweereza oba oli awo oyinza okutandikira awo nga tugenda ekawempe kawempe yali ekoze olukuŋŋaana nga luli mu kitundu ekiyitibwa Wamala nga tubeera eyo gwali gwa mwaka 2009 mu gw'omukaaga kawempe yali church pastor yali musumba Mayanja Mike ate omusumba yali musumba district pastor mwekyo ekiseera yali musumbani yali Muyinda Bapsoni nga district pastor wa Maganjo nga ntandika buweereza nga tubulira enjiri weeks zali 3 nga babatiza abantu abasukka mu 6 bwe bamala okubatiza abantu abo nga musumba agamba abantu abali awo abakadde b'amakanisa ne musumba Mayanja nti ono yoba asobola okukola follow up mwana mbadde naye ayiga bulungi Bayibuli asobola okuyigiriza musumba Mayanja mayiko oyinza okubeera naye nakola follow up nga nyingira follow up nga nkola 2 okuva mu 2 okuva mu gw'omukaaga mpaka mu 12 era olwamalizaawo nga ngamba musumba Mayanja nga mbuuza kati kiki ekiddako nga ngamba nti obadde golowooza ki konze njala genda ku university kusoma oyagala kusoma ki njagala kubeera musumba oyagala kubeera musumba nti era mukulabyemu obusumba naye kakati nina amagezi ge njagala okuwa oyinza ogakkiriza oba oggagaana university ekyasinze wano okuyigiza ebyeddiini gye mmanyi bagiyita Bugema University ate yaba 7th day ate ekyomukisa Bugema eyo ninayo obuyumba ninayo ennyumba z'abaana hostels oyinza okujja nyinza okuwaayo omuzigo n'osulamu n'obeerangamu konze Mukama ng'ompadde omukisa nga nkwata kasente nga mbuze olinawo akasente akayinza okuyamba ne bwe kaba kakadde nga kamu konze nti nkayina wakajja ludda wati nasayo kakolako nga sinaba kujja mbine by'obuweereza nti bw'oba okayina tugende otandika oregistering mwezi gwali gwa January mu 2010 nga nyingira Bugema University nga ndigestering nga nzijukira ennaku zaali 24 January 2010 ne nyingira ekibiina kyewaloota kyewaluubirira esewo Mukama akituukiriza awo obuweereza ne ntandika okusoma theology nasoma yose yali semester emu musoma Mayanja Mike nga ngamba nti hostelo zonna beera keyateeka waazo ate kati ng'obw'osoma ate n'omulimu olw'ofunye kitegeeza emmere tewakyali buzibu aw'okusula tewali buzibu nga ntandika kusoma bwe nasomayo omwaka gwagera okugwako nga sente nno tezigenze nga zikendera neera nensaba ne banteeka ku waka programu nensoma mpaka emyaka 3 lwejaggwako ne bantikkira diguli eya theology mu mwaka 2013 bwe maliriza mbadde njagala otuwe ku bujulizi esebu ogenze mu university esebu yabadiventi iyo byatereera kwegamba kuba kumenya mu si byali byangu oba waliyo okusomozebwa kwayo kubanga nkogaye nti nasoma omwaka gwali gumu sente nezinzigwako nali nteekeddwa kugenda kuwaka program kyeŋŋamba nga nkola mu university ne bansasula nsobole okusoma era nensomera omwaka gwali gumu n'ekitundu nga kano kamashini akasaawo omuddo ako sebo nga kebampa era kampasi nga njirongoosa bulungi zijukira nali nkolera wansi w'omwami baali bamutalumu nga nsaawo omuddo okimanyi ne ku university yennyini ogendayo ebiruubirirwa ebyakutwalayo nebibula nova ku mulamwa nali wano omwami ng'anyumya waliwo abavubuka bagenda ku university esewo ne basoma theology esewo bwe baavaayo esewo ne bafuuka bakabona ate mu makanisa amalala okirabye nange nakirabako era mbalina be twasoma baali bangi nga kaakati obuweereza babuddukamu kati gwe wasobola otya okunyweza n'osobola okulemera ku mulamwa
ate nobeeranga olwaleero kati kyatuukira ndowooza ensonga zaali bbiri kitange yasaba nnyo Katonda mutabani we Yobu eyali amaze ebbanga nga tasaba lwe yali agenda okubatizibwa n'abatizibwa nga naye kwali n'ali mutuuma nga amusaba abeera omuweereza. Ekyokubiri nayisibwa mu buzibu nga nvudde mu kusoma n'ensaba Katonda ne mugamba nti bw'olinzikkiriza n'embeera nga nva mu kulunda ente nja kubeera muweerezawo. Ndowooza Mukama yansaasira nange busaasizi tegaali magezi gange. Kubanga ne bino ebisomesebwa theology okimanyi nti nno kiyinza okujja ku mulamu otandise okulaba obubuuza. Theology alimukko ebibuuzo era ssebo nagenda okumaliriza ng'abamu bagudde nga bavudde mu buweereza ne Mukama nansaasira ne nguladuwetinga. Ne wabeerawo omuweereza yali ani yampa ku magezi n'aŋŋamba nti bw'obanga oyagala okubeera nga weeyongere okusoma wandibadde okikola mu kiseera kino nga tonnava wano Bugema. Kubanga bw'onaava wano e Bugema n'ogenda mu buweereza tojja kuddamu kufuna mukisa mulala. Era ssebo natandika okubeera chaplain eyo e Bugema mu ssomero liyitibwa Victoria's College Bugema ne mala emyaka 2 nga noonya akasente ate akanyamba okuddayo n'ensoma masters mu development. Kati ekisinga okuneewunyisa kye kino nti kitange yaŋŋamba olya taata eyaŋŋamba ssebo atulaba nti okusoma kuwedde ebibyo biggaddwawo nga ndi mu siniya 1 kitange n'akaaba amaziga kojange n'akaaba amaziga ne baganda bange nga balaba nti enseegaanye. Nasoma diguli n'enjimaliriza n'ensoma diguli ey'okubiri n'enjimaliriza nemaliriza nenyingira obuweereza era kaakati ndi muweereza. Tutwale mu buweereza. Obuweereza obutandise mbutandika ntya obuyingidde bwe maliriza okusoma diguli esooka mu 2013 nenkolayo emyaka 2014 15 nentandika masters mu development Kampala campus Bugema University eri wansi wa Bugema University eri wano Makerere nensoma 2016 2017 2018 bwe maliriza fact January ne bampita aba CUC oba General bagita Central Uganda Conference ne bampita nga waliwo essomero eriri ye Masaka bayita Masaka School of Health Science and Masaka School of Nursing and Health Sciences ne bampita ngende mbere chaplain waabwe bakuzizaayo ne banzizaayo mu chaplaincy era nentandika okubeera nabeerayo 2018 ne 2019 nga ndi eyo nga chaplain. Enteekateeka ze tosobola zimanya oyo eyakuwanirira okuyisa mu kusomoozebwa kuno kwonna alina puroguramu yo amanyi wagenda okutandikiza agiina mwoyo obunabbi agamba nti Mukama tasobola kutuleka tasobola kutwerabira mpozi ffe nga twerabidde emabega gye tuvudde nga tubijjeeko omutima naye bwe tusigala nga tukyali faithful eri Katonda sebo Mukama tasobola kuleka. Tetulina biseera biwanvu sebo tuwe ku bujulizi engeri abantu gye bakwatibbwako olw'obuweereza. Muganda wange atulaba 2018 bwe nyingira mu chaplaincy obuweereza e Masaka bwatandika ate ne bubeera bw'amaanyi kuba mu ekyo ekiseera kyennyini wadde nali mu chaplaincy Masaka nga station yannondo okubeera nga nze wa byanjiri. Era awo enjiri netandika okutinta era mu mwaka gwali gwa 2010 nga 2020 nga gutandika bwe guti ne bampereza ne baluwa ne banga nti ate kaakati emundu gireeto ogikubireko neeno ne balyoka bankomyawo ne bangamba ekkanisa ya East Kampala Church ne bangamba weererezaawo era kaakati ssebo gye ndi ng'omuweereza wa Mukama Kampala East Kampala egwa mu Kampala district. Webale kuliisa kigambo. Amina ssebo. Mulimu okusomoozebwa mu kuliisa ekigambo. Tekuyinza kubulamu. Tulambululire. Ekituufu kiri nti obuweereza bulimu okusoomooza. Okusoomooza kuli ludda wa? Okusoomooza kuli mu kubuulira njiri. Ensi enjiri gyeyagala okuwulira ya njawulo n'enjiri Yesu Kristo gy'abuulira oba gye tugamba tubuulire. Ensi enjiri gyetuwa oba gyeyagala okuwulira oba platform eteereddwawo
ya byanfuna abantu baagala kiwomereze abantu baagala kubabuulira bye baagala bawulire era agamba nti baagala kuwulira ebyo bye baagala okuwulira ebya Katonda tebaagala biwulira okusomooza okusookera ddala mu buweereza abantu baagala kuwulira ekyo kye baagala okuwulira bwe bawulira akwata ku kibi bamukyawa ekibi bw'okikoonako oba okoonedde ddala ku bulamu bwabwe awaliwo okusoomooza era ssebo bwe ziba ndiga ziyinza okukukoona kubanga waliwo omusajja yali ayitibwa Yeremiya Bible character n'Ezekyeri Yeremiya yasinga nnyo okubonaabona ng'ayogera ku bibi Isirayiri bye yali ekola baamukwata ne bamuggalira ne mukomera mu buweereza buno okusoomooza okukyasingidde ddala okuba okw'amaanyi kuli mu kkanisa mwennyini watya ng'abakukulembedde bennyini gy'emiziziko ekyo nakyo kisoboka naye nina ekintu kye neeyongedde okukkiriza mu Katonda nti Katonda eyanzijja emabega oba eyakujja emabega n'akuwa omutima ogusalawo wadde miziziko osobola ogiyitako Mukama bw'abanga yakukulembedde okusoomooza okwo kunene nnyo era weekuli kaakati naye omuntu yenna bwe yeesiga Katonda n'omutima gwe gwonna Mr. Albert nawe atulaba tosobola kwewa omutima gwo n'oguwa Katonda Mukama n'atakusobozesa kuyimirirawo challenges we ziri kituufu naye Mukama ajja kuwa omukisa era ojja kuwangula atulaba ku lutimbe olwa 3ABN tuli mu bujulizi wakati obw'omusumba Yobu Kimbugwe etaata ebyokuyiga bingi nnyo twebaza Mukama Katonda olw'okusomoozebwa kubanga ne Ellen White agamba nti okusomoozebwa kutuyamba okunywera kutukuza era buli bw'obeera mu kusomoozebwa jaguza weebaze Mukama Katonda kubanga yempeke egenda okuyisaawo wali awaddako tuli mu biseera ebyakazigizigi tuli mu biseera ebivannyuma tuli mu biseera bye tukkiriza nti no bye biseera ebyokuggalawo ebyafaayo by'ensi kituufu abantu bangi bayagayaga n'ekyokukola tebakimanyi munnange atulaba ku lutimbe lwa 3ABN tugenda kuwummula mu katono nnyo bwe tukomawo mu kaseera mu kanyomero kaffe akasembayo twagala mwami Yobu Kimbugwe atutwaleko mu biseera bino ebyokusomoozebwa atulage bo mu mwaka ogwa 2020 gwe baatuma ogwa COVID bakikola batya omwaka gwakuyisa gutya tokwataku tovaawo sigalawo katukomewo omukisa omunene guze gy'oli gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja byonna bisangibwa ku 3ABN TV yange TV yo londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu eri obulamu bwe Mukama akuwa omukisa Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi.
ofuuke omukisa eri abalala. Webale kwekuumira ku lutimbe gaggadde olwa 3ABN. Omwanjuzi wo Dembe Habat era nga tuli mu studios n'omugenyi waffe atuwadde obujulizi obwo omwami Kimbugwe Yobu. Esebo. Kakati nsaba oddeyokko oyo otuwe okusomoozebwa. Esebo. Naddala omwaka 2000 gwe bayita omwaka ogw'okusomoozebwa semasomoozebwa. Teri yali akimanyi, teri yali akitegedde, buli omu kyamugwako bugwe. Kyatugwako bugwe. Otyo. Webali nnyo webalire ddala ssebo, muganda wange Dembe Abati n'abatulaba. Ekituufu kiri nti omuntu yenna bw'akkiriza Katonda n'asalawo okukola ebintu ebituufu, Bayibuli byeyogera oba Katonda by'atugamba okukola, toyinza kubula kusoomoozebwa. Kubanga ne Yesu Kristo ekyamukomereza ku musaalaba kugoberera mazima na kukola bituufu. Amina. Njagala kutandika okwogera kusoomooza kwendabye ng'abantu kubatuukako wadde nange kuntuuseeko. Naye njagala kutandikira ku ssomero gye nali nga chaplain mu ssomero ery'abasawo, essomero eriyitibwa Masaka School of Health Sciences. Essomero eryo liri Masaka. Nagenda mu mwaka gwali gwa 2018. Essomero lino lyali litandika butandisi naye nga limu abaana abaali basoma era nakakati weeriri. Naye waliwo omukyala eyali metroni mu ekyo ekiseera gwe njagala okwogerako ng'eyafuna okusoomoozebwa olw'okwagala Katonda oba okukola ebyo Katonda by'agamba oba by'ayagala. Omukyala ono mukyala mukulu ali myaka kwegamba tuludde bulungi era atandise n'okulaga nti alaze obumuli munki mu mutwe nga bwenkulaba ejjobyo. Mukyala oyo yali akuze nga mukyala mukulu. Naye bwe twogera ne ntandika nga chaplain ne njogera naye ne mubuulira ekigambo kya Mukama mu advent kituufu naye ne mulaga ebintu eby'okukola ebituufu. Ne mugamba nti omanye enseene ina ebintu byeyagala, eyagala nnyo okwewunda, eyagala nnyo okwebyula n'ebirala. Naye omuntu wa Mukama yandibadde ayambala bulungi ennyambala eweesya Katonda ekitiibwa ne yeekolako mu nkola kwegamba etamuweebuula esaanidde. Omukyalo ono yali alina ekizibu nga ye ate ye ng'agamba nti kizibu naye nga ye abantu ate abasinga nga tebakiraba nga kizibu. Yali ayina kadaayi k'ateeka mu nviiri. Kadaayi kano njagala kwogera ku kigambo kye bayita obuweereza n'ensi bw'eyinza okubulaba n'ebisoomoozo ebibeeramu. Abantu nga baagala nnyo abeere ng'enviiri azidaayinga nti kubanga envi zigaana kwegamba zimulaga nti mukadde nnyo. Kyokka ate ye ng'agamba nti buli wateekamu daayi mu mutwe, daayi amufuukira ekizibu. Ayina bw'amuleetera okubabuukirira mu mutwe, ayina bw'amuleetera kwegamba okubeera nga kwegamba omubiri gumuluma n'akasente. Ate ng'agamba nti bannaye kyembikirya sikimanyi n'okukula nkuzi nkole ntya ambuuza owaayi chaplain nkole ntya. Ne mugamba nti ekituufu kiri bwe kiri. Bayibuli egamba nti envi kitiibwa ng'abavubuka bwe balina amaanyi nga kyekitiibwa kyabwe. Omuntu omukulu bw'aba ng'alina envi abantu bamussaamu ekitiibwa. Ebyawandiikibwa mbijjayo mu ngero Omuzabbuli mugamba nti kankubuulire Bayibuli ye Katonda akulaba ng'oli muntu mukulu ekyokuteekako daayi ku mutwe tekikufuula muto era osigala oli mukulu. Todda mu kweteeka mu katyabaga gwe envi zireke kubanga ne bw'onaakola otya kwegamba ng'abalala bwe bagamba osiba kiwaani mu mutima okimanyi nti toli ekyo enviiri ezizo njeru. Agamba bwe kibanga kyekyo Musumba nsabiraako sigenda kuddamu kuteeka daayi mu mutwe. Njagala kulaga ekintu ekiringa ekyangu nti naye okugobera ekintu ekituufu kibeeramu okusoomooza. Ng'omukyala ngamba nti okuva olwaliro ebya daayi bibadde bitwalira ne ssente na biki n'okubonaabona kankole ekintu ekituufu ngenda kwesaliranga kakati kange bulungi nkole kwegamba enviiri zange naye ebya daayi bivuddemu. Waayitawo omwezi ogwo abasomesa kyengamba batyuta banne ne batandika okugira kati waayi metroni kiki kyobadde bino kokyusi ye bannagirwa kituteekamu kadaayi
nabaga nti banaye mpulira ddayi mukoyi nagandeka nawe tobalabanga ko bamukaddaanyirira tova ku mulimbi biira nawe ku noobu ne batandika okumusendeka gwenno kati otandika okwegobereza ebyeddiini kati kawasembera musumba kati agenda kusiruwaza ebintu ebyo temuli komawo naawe ku mulembe kwayiba naye nze nazaala dda namaliriza ddala okuzaala kati mulembe kigwe mugamba sikyanoonya ndi muntu mukulu mwetemuda nti tinedda naawe beera mukaddaanyirira omukyala nga tafuna challenge ng'akomawo ng'ambuuza musumba nkole nti abantu nga bandi bubi konze nkubuulira kituufu kikino bayibuli kyegamba envi kitiibwa kya muntu katonda akuwadde ekitiibwa ng'omuntu omukulu nga n'omuvubuka bw'ali n'ekitiibwa mu buvubuka bwe kati gemaanyi ge kati gwe ate envi abantu bakulaba bakussaamu ekitiibwa lwaki ate okiteekako ddaayi ekitiibwa kyonna okikkatira njagala kubuulira waliwo abantu abakulu bemmanyi abakulu ne mu gavumenti naye ng'envi bazisiiga ddaayi naye n'atamanya nti ali ku kitiibwa akyonoona ng'ali awo ssebo agenda n'okwekubako nayeekubako ne bukopa n'akola atya naye ng'ali ku kitiibwa akyonoona byo teye katonda gye yamuwa munaaye omukyalo ono nga tuddamu tusoma bayibuli ng'agamba nti wabula musumba nasalawo nze sigenda kuddamu bikola ewaabwe bafiirwa bwe yatuuka ewaabwe yasangayo bannyina ne balyoka bawalabula oyo ne baga nti ate yakyuka yekka ye mwandibere kati andi aba 70th day akati biki ebyo nawe by'olimu bifeemu tolaba ng'ogenda kwonuunika kati tolaba envi ne baga ndi bane sikuze ndi muntu mukulu nkyewakane ne bw'okola otya era obukadde bwazze ne bwe munaateekamu ddaayi amazima ne bw'oteekamu ddaayi w'emyaka 30 n'ow'emyaka 2 n'ow'emyaka 6 mulabika mwawukana wadde oteekamu akabiri kasigala nga kaddugavu mundeke omukyala nga bakola kye bamuvaako naye nga bwe mumanyi ebisoomooza bibeera mu masomero omwaka gwali gugenda kuggwako abaana balina abaana abo balina ekibiina kye baali bakoze nga bakuŋŋaanya akasente okuva lwe bajja mu mwaka nga gutandika semesita esooka ne bakagabana nga bamaliriza omwaka nga guwedde oluusi bakuŋŋaanyiza obukadde bwabwe nga 3 4 oba bumeka baana balinga bali ku university baana basomye balina bazadde baabwe basaba sente ne basevinga kati bamaliriza wano ne bakuŋŋaanya akasente kaabwe omwaka weggwako ne bagabana mu kumaliriza omwaka wano baali bagenda okugabana sente bazijjayo mu banka omuwanika waabwe azitereka waliwo nakigwanyiza eyaziraba nga bazireese n'ayagala azibba era n'azibba essomero lino lyanteekateeka lirina kamera omwana we yagaa nti sente bazibbye dairekita n'abasomesa bonna ne bagamba nedda tugenda kunoonyereza ku bantu ababbye sente ne batandika okunoonya footage ne batandika okutunuulira kamera eno ddala kiki ani eyazze ne balaba omuntu yayita mu ddirisa n'agwa munda n'akola atya ne bamulondoola omuntu oyo ne bamukwata era yali omu ku bakozi abakola mu ssomero eryo naye omukozi ono n'agamba nti bannaaye sente zonna zitwala nze nazitwala ne saazirya nzekka esente nazirya naye nazirya n'abantu abawera era omuntu omu ku bantu be nalya nabo sente bamuyita metroni era metroni ku lunaku olwo teyagenda na mucapo olunaku lwali lwa Friday nga twaniriza Sabiti teyagenda na mucapo yasigala yeene emabega era bwe namala okugira omudidi gwaffe ne tugabana era zirina Setaani alese ekivuga omuvubuka nga bamukwata in fact bamukwata bamutwala mu komera gye yabyogerera ebyo kakati ne basobera bakwata ku mukyala mukulu mukyala sibwamu ekitiibwa negamba netukole tutya omuvubuka n'agamba nti mpozi nga mulese metro ate baali bamanyi nga mukyala ali principal di ebintu bye nga abikola mu musana ne director yeewuunya ng'ate ateekeddwa kumuleeta kubanga omujulizi yali agambye obujulizi bwali bumulumika nti yalidde sente nga bakwata omwami bwe yajja ng'agamba metroni nti wayi metroni waliwo n'abaana abalabe balondobye wano nti balya sente ye teyamugamba nti kwoli ngamba naye twagala otuwerekereko tugenda abaana bano tubatwale baana bawala tetulina bwe tunaababuuza bibuuzo tugenda otuyambeko kumbe ye yennyini gwe baali batwala era olwatuuka ku ntebe ng'atuula nga babuuza omuvubuka omuvubuka bwe bamubuuza nti oyo yennyini gwe twaziridde naye wa poliisi n'asooka n'asirikamu n'akola bw'ati n'atunuulira omukyala ono omukyala ng'ayina envi akuze n'atunuulira omukyala n'atunuulira omuvubuka n'atunuulira omukyala n'atunuulira omuvubuka baali bamuyita Wiriba
owa polisi n'akuba wiriba oluyi olu n'amugamba nti wano tetwazze mu kusaaga toddamu kutumanyira tubuulira ani eyalidde sente omukazi ono nga bw'omulaba ono mama totya nakutya omukazi alina ekitiibwa olaba mukadde wuuno n'embiziizino amazima gennyini musajja gwe oli musirusiru ekyenkanidde n'amuvuma n'amukuba olwokubiri oluyi n'amugamba njagala ombuulire tetwagala kutusaagisa wano sente wazibbye naani omukazi ono okakase yakutte ku sente naga nti banayi munsonyiwa amazima gennyini Metron si yabbye sente munsonyiwa amazima mbadde nkola nsobi Metron lwategeera nti yazze wali kumulumika nti yabbye sente bwajjukira nti ekitiibwa bwe yajja naayo nga bamaze omunyiga eri akomyewo nga neddayo ekitata mugambye yajja nangamba nti ssebo pasita envyo olwaleero zintaasizza zinsaze kaguwa ye singa naziteekamu ddayi nga mbadde nfudde ne mugamba kiki zikoze zitya nti owa polisi waalabye envi akubye omusajja oluyi n'amugamba nti envi zino tezikyabba ssente ekyawandiikibwa kigamba Mukama Katonda teyakkiriza kigambo kya muddu we kugwa ku ttaka omukyala olaba ebigambo byo Mukama bwabisitula ate nga kigambo kye kyennyini kiri mu Bayibuli okulaga omukyala ono ate nga ayise mu oh my God njagala okubuulira nti ebisoomooza tebibulawo omukyala ono yayita mu kusoomoozebwa naye okusoomoozebwa kwe yayitibwamu nga bamuvuma bakola batya oluvannyuma yakitegeera nti obutateeka ddaayi mu nviiri kimuyambye okuba obujulizi eri ensi era tebaddamu mmubuuza kibuuzo ne bamugamba maama genda amiina ate nga kyali kisoboka nga baali basobola omukwata n'okumukaliga ne bamukaliga kugambye essomero lyonna lyali likakasizza enkola ya Katonda teri muntu asobola gitegeera n'akatono amakubo ge teri muntu asobola gafumiitirizaako weewaawo laba bw'osobya naye mu nsobi yo nga mwayise okukakasa ekigambo kye weewaawo twebaza Mukama Katonda olw'okwagala okungi okwo amiina otyo amazima gali nti omukyala n'akomawo naŋŋamba nkubuulire taata wange envi zino ne bwe balikola batya zimponyezza ekkomera era kaakati ngenze kubuulira njiri abantu abakuze buli omu azirika envi kubanga abantu bajja mussaamu ekitiibwa okusinziira nga bw'alabika kati neetunuulira abantu okuze mu myaka lwaki tokkiriza lwaki toyambala ngoye ng'omuntu omukulu lwaki tobeera ng'omusajja omukulu abantu ne bakusanga ne bakussaamu ekitiibwa okimanyi nti emyaka egyo gy'olina kitiibwa abalala beegomba okutuukawo wooli naye ate kati wezza wansi ekyawandiikibwa bakoliise ekisooka essebo ene ba 14 3 wagambira nti Katonda si wa luyogaano amaliriza eri mu lunyiriri lwa 40 nti ebintu byonna bikolebwe mu mpisa ekoze eki esaanidde tetwetaaga agamba mugundi anabeera omubuulize essula ey'okusatu buli kimu kirina ebiseera byakyo emirembe gino egy'okupepeya egy'ekivubuka weegiri waliwo ebiseera nga myaka gya bukulu olina kweyiseera nga muntu mukulu nga oteekeddwa kubeera ng'oli kyakulabirako kati ate bw'otandika okukola ebintu bye waalikoze ng'oli mukulu kati ate wezza mu by'ekivubuka bannange kwegamba oba ofuuse kasobeza ng'olubuto lw'entumbwe ate oluli eno emabega wagamba nti ate ludda lutya emabega gwe ate oli muntu mukulu gwe twandibadde tulabirako kati ate ogenda kunenya ffe bavubuka gwe bwobanga naawe tosobola kuyimirako ekyo ekikyo Katonda akutaddewo obeere kyakulabirako kati nga tumaliriza kubanga kadde tekatusobozesezza ojja kumala nga obawe obasibirira entaana omwaka gwa covid togukonyeeko omwaka gwa covid gubaddemu ebisoomooza bingi naye amazima Mukama era atukoledde ebikulu kubanga mu mwaka guno wendabidde abantu ddala ab'amazima abanoonya Katonda mu mwoyo ne mu mazima era njagala okubuulira omwaka guno nina abantu bensisinkanye bentuuseeko n'abamu abaali baava mu kukkiriza abagamba nti Katonda akoze omulimu mu bo kubanga kaakati abantu baava mu kunoonya okubeera mu makanisa nine tugendera ddala ku gurawundi ne tutandika okubapepetta ate waliwo abamu olwalangirira omuggalo okuva kwolwo na buno bujjwa tebaddangamu kulinnya mu kanisa badduka anti omuganda agamba eryokanga netonnya ne tulaba bwe zenkanya emyoyo
amazima genyini mu covid ono ndabye ebintu ebyamaanyi Katonda ng'akyusa abantu ndabye ebituli mu bakkiriza ate ndabye Katonda ng'akozesa abantu ab'amaanyi okugenda okulokola oba okuyita abantu abalala. Ntanda ki gy'obasibira? Entanda gye nkusibirira muganda wange atulaba. Buli lw'olaba kibuyaga ng'akunta omanyanga nti Yesu teyeebase bwebasi mu lyato naye Yesu alaba era ali naawe. Amiina. Bw'ona agezaako okudduka okugwa mu nnyanja oba mbuno odduka omuyaga gugenda kuyisa bubi weekwate ku Yesu Kristo kubanga ekyo nkirabyeko mu bulamu bwange gye bikoma okuba ebizibu ne weekwata Katonda Katonda tasobola kwabulira. N'ekyenkusaba kikino kwata obulamu bwo osuubize Katonda omugambe nti Mukama bw'onankolera kino nja kikkolera Mukama tajja kulemererwa kutuukiza ekyo ky'osabye. Nga Esawu yali Yakobo yamugamba nti ngenda kati nsomoka kakati ngenda kikojjange Labbaani ne bw'onampa ebyokulya nompa ebyokunywa n'ebyokwambala nja kukwata ku bitundu bye10 byonna by'onampa nja bikuddizanga. Era Yakobo yakomawo ng'agamba nti nawunguka Yoludaani guno nga nina muggo gwokka naye kakati nina ebibiina 2 Mukama mpise ngenda kati Beseri ngenda kumuzimbira era yatuukiriza ekyo. Kitange yasaba omuntu bw'anaafuna omwana omulenzi abeere muweereza Mukama yamumuwa era ye Yobu. Yobu yasaba Katonda bw'anaamujja mu ttale n'okukola ebirala Mukama ajja kumuweera obujulizi ajja kusoma Bayibuli Mukama yampita kati ndi mubuulizi wa njiri. Naawe bw'onaakkiriza Katonda n'omusuubiza kyonna n'okinywererako Mukama ajja kukuwa omukisa. Tweyanziza nnyo tweyanzenge munnaffe atufisiriza akadde okwota obuliro program Julira Mukama. Amen. Wano ku lutimbe lwa 3ABN. Yes, sir. Era tusaba Mukama Katonda ate akukomyewo omulundi oguddako oyongere okuyiga ebintu bingi. Naawe kenyini ali ku luddo osobola okujulira ku programu eno. Akasimu tujja kakuterawo wansi awo k'osobola otukubirako. Twagala Mukama Katonda ayongere okukola mu bulamu bwaffe ate tugulumize Mukama olw'ebyo byakoze mu bulamu bwaffe. Tugenda kumaliza mu kaseera kano tuwereesa. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tweyanza nnyo tweyanzeege kubanga gwe watuyita mu nsi okubeera abajulizi bo. Tusaba kitaffe otusonyiwe ng'abantu kubanga tusobya. Ne kitaffe tusaba otuwa amaanyi okubeera nga tujulira ku ebyo ebirungi by'otukoledde. Tuyita mu bizibu tuyita mu kibuyaga ne tusaba kitaffe otuwanguze. Waliwo mwannyinaffe muganda waffe atulaba muwe omukisa muwe amaanyi weyongera okukolera mu bulamu bwe weyongera okumunyweza era Katonda affe akwesige n'ekisinga bw'onaakomawo ffenna otutwale mu bwakabaka obugenda okujja tukusabye nga twegayo okutya mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tukwebaza nate okwekumira ku 3ABN tujja kuddamu nga tukomyewo omulundi oguddako. Mukama akutukuumire beera bulungi weeraba. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala.